Yo, this is Rampantilla already, kati gano ge mateeka agafuga ewange amateeka agafuga ewange nga towagira bempagira toyagala benjagala eriwa neiba bange kawulirize bulungi gwe neiba wange nga towagira bempagira olina okuba n'ekibiriti ekikyo temudamu okunona ewange omuliro olina okuba ng'olina ejjambiya olina embazi olina enkumbi ezikumala olina okuba ng'olina olweyo ewuwo temudamu okudda ewange mwate njazikaako ku lweyo ekirala olina okuba n'ekikomera abaana bo tebaddamu okusala ewange anti bye mwatandise bwe obanga bino byenjogera manga tobina n'ekisembayo ne toyi kanyitekeko kufuru gwamanyi toyina kabuyonjo wegenda ng'olina neiba nga towagira bempagira toyagala benjagala toddamu okusala ewange ne toyi njigadde njitaddeko kufuru vano olwaleero. Oyo ye bwatyo abalaalikidde wakupejje banyiza kakooli omulungi atumbudde osibye otya olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi wonna w'osinzidde. Ntandise n'omukyala abadde asonze ensimbi z'okumala ebbanga okugenda okulamaga e Mecca amanyiddwa nga Amina Namaganda wabula nga tono afudde bw'abadde anoonye paasipooti ye. Ono afiiridde mu mmotoka ekika kya Coaster bw'ebadde egezaako okuba ng'ate eyisa lukulana bwe zityo ne zeetomeragana bwenyi ku bwenye kitalo nnyo kitalo ddala. Omukyalo oyo okusinziira ku mutabani wagamba nti nnyina abadde ng'ayaayana okugenda e Mecca era ng'abadde ng'asonda 100 ku 100 asobole okuba ng'ate yeetwala e Mecca alamage naye tasobodde kubanga ate ekirooto kye kituukirira. Omuto mu kifaananyi yamanyiddwa nga Kakama era ng'ono yessizza ogw'enkomerero oluvannyuma lw'essomero ly'okuba nga ate limukkiriza okuwugira mu swimming pool y'abantu abakulu. Ono mwe yafiiridde yabadde asomera ku Victoria School era nga kino kiviiriddeko ba social media in-laws bangi okuba nga ate batabukira bannannyini essomero lino era nga wenjogera bo abazadde baakubye dda essomero lino n'abalikulira mu mbuga z'amateeka. Ate z'ensolo zitabudde Feibe Nassolo ne muganda wamanyiddwa nga Betty Mpologoma. Ensolo zenjogerako ze zimanyiddwa ng'ente era nga Betty Mpologoma avuddeyo bw'atyo n'alumiriza muganda we nti yabbye ente za maama waabwe n'azitunda. Weewaawo ye Feibe Nassolo ku nsonga eno ategeezezza nti kiruma nnyo okulaba nti omuntu gwe wajja mu kyalo yayagala gwe odde mu kyalo nti teyandibadde muganda we Betty Mpologoma okumusibako omusango gw'okubba ente za nnyina ate nga munange amubeereddewo nnyo nnyini ddala. Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde kulanga abantu be abambuzeeko era nga bano be bana abali ku National Unity Platform Election Management Committee nga kuliko amanyiddwa nga Mase Walukamba, Rovans Alex, Rahuma Juma n'omulala amanyiddwa nga Kayabula Eddie. Agamba nti bano baabuziddwa mu kire kyakeseza olunaku olwaleero mu bitundu eby'empigi awo we babanyweredde era nga batwaliddwa mu mmotoka ekika kya drone we babadde bava e Rakai okuziika. Agamba nti batwaliddwa ku mudumu gwa mmundu n'ayongerako naga nti omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yayogera n'asuubiza okukaabya abantu b'ekibiina kya National Unity Platform era nga yatandise dda okukikola naye ng'agamba nti amulayirira ye ne kitaawe si bakatonda era nga bakakasa nti olunaku lujja kuba lumu bannayuganda bajja kuseka mu kusembayo. Abakyala okuli Ingrid Turinawe wamu n'omukyala amanyiddwa nga Doreen Nyanjula bano nga nabo bakwatibwa kwekalakasa ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye bwe batyo baleeteddwako mu kkooti so nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye aleeteddwa mu kkooti enkulu olunaku olwaleero. Wano nno wabaddewo bannabyabufuzi ab'enjawulo ab'oludda oluvuganya gavumenti okuva mu bibiina nga FDC wamu ne NUP. Omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima abaddewo nnyonyi ddala ku lw'omwami we. Naye nga gye bigweredde bo bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye bavudde mu kkooti enkulu olwaleero nga si bamativu olw'omuntu waabwe okuzzibwayo mu kkomera nga tebaweereddwa lunaku kkooti lwegenda kuba nga ateewa ensala yaayo ku ky'okuba nga ate bamuyimbula wamu n'okwemulugunya ku kuba nti omuntu waabwe avunaanibwa wabweru w'amateeka. Bano kkooti ebalagidde okuwandiika ebbaluwa esaba olunaku olw'ejja okuba nga ateewa ensala yaayo bagitwale ew'omulamuzi olunaku olw'enkya ate abeere nga alaba kyekiddako. Weewaawo waliwo ekibinja ky'abantu abakedde okwekalakasa mu kibuga Mbarara nga balaga obutali bumativu olw'okuba nti munnabyabufuzi Dr. Kizza Besigye akyali mu kkomera era nga bano bagamba nti baagala ayimbulwe mu bwangu ddala.
oluvudde mu kooti bo ab'oludda oluvuganya gavumenti bagendeddewo straight ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform e Makerere Kavule era ng'eno bataddeyo mukolo ogw'okuba nga ate basabira abo bonna abali mu kkomera abatannaba kuba nga ate bateebwa n'abo batalabika mu kadde kano. Kuno si kwozesa Dr. Besigye oba abasiba abalala wabula kubatulugunya. Kibagambyeko nti teyandiza olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo. N'olw'ensonga eyo nze njagala okubasaba mwenna gye muli muteekewo pressure tubebaza mwenna abeekalakasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda temulekerawo okuba bano bawulira pressure yokka. Abatulugunya bawulira pressure. Okuba wano naffe n'abakulembeze abalala tugenda kuba n'okusaba ku Kavule nga tusabira Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Ne nammwe tubasaba buli omu waali mu ngeri yonna gy'asobola ateekewo pressure ku social media, ku street n'awalala wonna kubanga bano bawulira pressure. Embeera ebadde ya bunkenke olunaku olwaliro ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda abawanvu n'abampi okuba nga ate bayiibwawo era nga bano babadde bakutte emigimirawala abadde ku standby abadde ku motoka zaabwe bonna kino nno kyetedde bangi okuba nga ate beewuunya ki ekigenda mu maaso naye nga embeera yo bwetyo bwekyali y'omukulu amanyiddwa nga Norbert owa Norbert Events avuddeyo okuba nga ate akomerera Bobi Wine ng'agamba nti alwanyisa bayimbi banne music industry era nga amulanga okuba n'omutima ogutali mulungi ng'agamba lwaki embeera eno ezze mu kaseera ng'amaze okuba nga ate ategekera Alien Skin ekivulu wali eri erugogo. Jjukira nti ekivulu ky'abano kyengedde era nga baagala okuteekawo enkola ey'okuba nti ye muyimbi asingidde ddala okuba nga alanga ebivulu mu kaseera akatono ennyo ate ne bikwatayo nga bwe yakikola Freedom City mu weeks 2 n'akiranga abantu ne babooga so mu mbeera y'emu gye yagadde okuba nga ate akikolamu n'erugogo naye nga Norbert agamba nti Bobi Wine ataddewo embeera eyagala okulemesa ekivulu kya Alien Skin. Yes, mbalamusizaako mwenna Norbert Events gemanya. Naye meseji yange eno ngiweereza omukulu Bobi Wine. Mwami Bobi Wine, nakukola ki nze nga Norbert Events? Kulwaki ulembanirayo concert ennene era otegeka okwekalakaasa? Mwami Bobi Wine kati ddala mu nnaku zonna ez'okwekalakaasa n'okulwanirira justice for Dr. Besigye n'abalala. Era olabe ziteekayo nga nnaku z'omwezi 21 Friday eno. Bobi Wine boto bwaleeta okwekalakaasa simanya kwa corruption ku biseera bye nalina concert ya Wizo n'onsaza ekivulu. Mulamu nakukola ki? Kati mulimbu olese okwekalakaasa nga tewakuleeta ku concert ya King Saha era okulese ku concert ya Alien Skin. Naye ku luno nno ogenda kuswala Mwami Bobi Wine ogenda kuswala ku mulundi guno mwena abafango ni muveyo mwerwaneko mwenna mujje tujuze cricket over Lugogo Friday ya week eno Sitani aswale mu Bobi Wine. Babakyala nga bano bawagizi b'ekibiina kya NRM era nga bagamba nti bataddemu amaanyi gaabwe mangi mu kuwagira ekibiina kino so nga ate bakyayiddwa ku ground oluvannyuma lwa bannaabwe ababeetolodde abatawagira kibiina okuba nga tebagamba bebasibyeko gavumenti eri mu buyinza. Bano bavuddeyo nga bakukkulumira boss waabwe Yoweri Kaguta Museveni okuba nga ate tabafuddeeko ne yeesuulirayo gwa Naggamba ate nga munange bamuyiriddewo omubiri. Mr. President tukoye wallahi Mr. President otukoze bubi nnyo kubanga ffe bannakazadde b'eggwanga. Mr. President ffe tukuzaala naawe okimanyi wava mu mukyala naye wakola bubi nnyo okusuula omukyala buli mukyala munyiivu gyali tewali ssanyu yadde akatono kati bwe kati tetuli basanyufu era ebisinga obungi ebiruma Makindye ebiruma Kampala yonna tugenda kubikugamba nga tukusisinkanye maaso ku maaso Mr. President tewali ssanyu tetulina ssanyu tuli banyiivu Mr. President abantu bagala kutuusa abantu bagala tusira mayumba gaffe lwakukwata fulaga yo nga tukuwagira Mr. President tetugenda kukwata fulaga ya NRM nga tuwagirira bwereere abantu bagala kutuusa abantu batuli bubi ku byalo gye tubeere Mr. President essanyu tewali ebigambo byange ebisinga obungi njagala kusisinkana mbikugambe maaso ku maaso.
naye nga tukyayogera kuno nakuli ntwala omukisa guno kubanga ate nkutegeeza nti aba Malden bali mu bwetaavu obwa abantu bano bwammanga beetaaga ba airport loaders, beetaaga ba aircraft cleaners, beetaaga ba cargo loaders wamu ne security guards. This is urgent. Oba okitegeera kino kya bwangu bw'obanga oli eyo munange ng'ozunze n'obuya ne bukugwa ku ntumbwe sole n'ekugwa ku ngatto tomagamaga jangu ogende ku Malden obeere nga ate tosula interviews ne zigenda okuba nga tezikwajja. Nagamba nti bwe ndeeta ka emergency kitegeeza nti visa ziba zayiriyiri supide kubanga obwetaavu bajje buli so n'olw'ensonga eyo dukobeere nga ate wangula omukisa guno bano babeetaaga mu kibuga Dubai mu ggwanga lya UAE naye ng'ate ekyo tekijjaawo kiri nti ne mu nsi endala bakyagendera ku maaso kubanga ate batwalanga e Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan yonna eyo bagenda maaso kubanga ate batwalayo abaana abakola ne bw'obanga oyagala bwa waiter, waitresses, barista, oyagala bwa maid, driver gyonna egyo bagikutuusako bulamba. Weewaawo kibebi ky'olunaku olwaliro simulala y'omukulu amanyiddwa nga Victor Kamenyo eyattente nga afuna nfune. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi ate nga nammwe abali eyo nga mwazaalibwa olunaku olwaliro happy birthday. Omukyala amanyiddwa nga Happy Powers avuddeyo bwe bw'atyo n'ategeeza nti ye asobola okukola ekintu kyonna we kiba nga kyetaagisa okudda ewa ex we nga yamuzaalamu omwana afuneyo ki akasente asobola okuddayo ne bwe kuba kwebaka nayo bakwegatta naye asobola okukikola. Oba okitegedde agamba nti ne waba yagenda mu bufumbo obupya naye nga gye yava yali yazaalayo omwana ate nga taata w'omwana okumuwa obuyambi amugamba asooka kumutemera Happy agamba akola ki akikola olw'omwana we asobola okuba nga akola ki afuna financial assistance okuva ewa taata we. Obufunze tajja kubeera faithful mu bufumbo buno buki obupya singa aba alinayo koki omwana. Weewaawo munnegateko tuyozeyoze mwana muwala amanyiddwa nga Patricia wa Ghetto Kids. Yes, mwana muwala kyaddaaki bw'atyo amazina abanga ate atuuka mu USA gyagenda okuba nga ate asomera mu California. Omwana ono yasooka n'abeera nga ate enrollinga waneeno ku Victoria University n'abeera nga ate yeetegekera embeera wabula omukisa we gwakonkonye tontontonto ng'ayambibwako manager wa Ghetto Kids bw'atyo yasazeewo okuba nga ate agenda ayongere ku birooto bye munnange kakati ali eyo gyatuzinira otuzina gyasinzira. Gyebukeeredde ng'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jessica Million avuddeyo kubanga ate aclarifyinga empewo nga ye bw'alaba ebintu ku side eyiye agamba nti yalabye ka vidiyo k'omukyala asoose n'asiima abamucekinzeko olw'omukwano gwe mwamulaze abamuweereza bu message mwe balinye mwe bali ddala naye agamba yalabye ka vidiyo ka Jenny kali ke nabatuusizzaako mu vidiyo yaffe eyawedde ng'agamba nti Dr. Jessica Million yakubye Juliet kwe kumutwala ku poliisi era agamba nti ali mu kkomera tali mu ddwaliro oyo ye Jenny wabula Chameleon agamba nti bantu mmwe emitima mwagiteekawa omuntu ayogera atya ekintu bwekyo nanga anyways ebyo byogerwe naye nze kimulina omanya ndi mu ddwaliro era bagenda kunkolako surgery yange ejja kubanga ate mba updatinga ku kyonna ekinaaba kikoze kituusewo. Jenny no yavuddeyo n'ayogera okubanga ate alemezaamu oluvannyuma lw'okulaba post yani ya Dr. Jose Chameleon n'agamba nti nze siva ku kigambo kyange nsigala nkiyimiriddeko oli mu kkomera toli mu ddwaliro era ebyo by'ogamba nze nzikiriza omaze kukola live tulabe wa wooli ewatuufu. Amusabye ssebo live n'amugamba alekerawo kubanga ate apostinga bu video bukadde okulaga nti ali mu ddwaliro mbu bu video bwalina bukadde. Jenny bw'agamba. Yes, my friends bange mwena bakwano bange first and foremost nsooka okwebaza buli omu sekinoomula essaala zonna ze munteekedde mu kulayika nti no mbeera nsuuka ate nempona leero ennaku z'omwezi ziri 18 February. Yes, ennaku z'omwezi 18 February 2025. Ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazibu ne ba-admittinga nga pancreas yange etanze okuzaala ate enzymes ze beetaaga okujjamu ne bajjamu. So ndi wano ninda surgery yange n'embebaza nyo bakyali banga bansabira ddwaliro okuza okola nti ndi ebibala nerwanako.
Bino byonna olubaddewo y'omuto amanyiddwa akyali nno muto omukulu Abba. Bino byonna we bigenze maaso okubanga tebibaawo avuddeyo okubanga atandikira bwe yakoma ku mulundi guli asookedde ddala okutabukira taata we era ng'ono tamutaddeeko katiibwa ka taata wabula nga amuadressinze n'erinnya lye nti Kamiliyoni. Naga nti Kamiliyoni bwe bamuddusiza mu ddwaliro ekintu kyasookedde ddala okuba nga ate akola mu kifo ky'okkubira famire ye oba abaana be abategeeze ku mbeera mwali agendeddewo live ku TikTok awo n'asekawo n'agamba nze gwe mulaba mbadde nga nkola bukubirire nga ntoba okuva nga nina emyaka 14 okitegeera nze mbadde musajja okumala ebbanga ddene so neewuunya mwe abali wano mbumusaasira Kamiliyoni temumanyi ki kyempiseemu. N'agamba ekisookera ddala nze nina taata akyasingidde ddala okubeera omubi oba ali wasi mu bulamu bw'ensi yonna bw'atyo bw'awandiise. N'agenda maaso okubanga agamba nti mwe mwenna abasuubira okomentinga kasasiro wammwe mu comment section mbu mumubuulira kino mumubuulira kiri mukwano abagambye ajja bbawa level kubanga mwetefutefu okwanukula buli kinoomu oba buli comment egenda okubanga ate ewandiikibwa mu comment section ye. Abba ayongeddeyo era nga yabasuubizza okuggyayo ebyama bya Kamiliyoni singa anaabeera triggered. N'agamba nti tewali muntu n'omu abadde akimanyi nti taata we yakera ku makya n'amuwandulirako amalusu mu face. Tewali muntu n'omu yali akimanyi oba abadde akimanyi nti taata we yali amukutteko waggulu ku balkoni ng'ayagala kumukasuka wansi kumutta. N'agamba nti tewali n'omu abaddewo ng'akimanyi nti taata we yalinga akuba maama enkya n'eggulu nga yamufuula kagoma ke. N'agamba kakati yesi mwetefutefu kubanga awuliriza advice enaava eri mmwe mwenna babutuuliro mmwe abatiitiizi kubanga ekyamazima kiri nti tayagala kuwabulwa. N'agamba ye mu mutima gwe ayina kye bayita obukyayi eri taata we era ayina ne kye bayita obusungu oba n'ennaku gy'akumye okumala ebbanga ddene. Era bw'atyo n'agamba nti mwenna abali b'enkwe mwegire. Era n'agamba nti zonna opinions zammwe muzigire. Era n'abagamba nti ye agenda ku expressinga feelings ze engeri yonna gy'awulira nti gyakola ki gy'ayagala. Wadde nga ye eby'okumubuulirira yabipenze oba yabigobye y'omukramanyiddwa nga Patrick Salvador talutumidde mwana avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate amuwandiikira ebigambo ebiyitirivu nga bwogera okubanga ate obiraba. N'agamba nti wayenze kankugambeko munnange okitegeera. Amugambye nti munnange ekisookera ddala weebale kuvaayo n'olaga ensi nti kati okuze oli musajja asajjakudde era nga kino ky'okola kiraga enkolaganayo ne taatawo nti munnange yakiyinja okitegeera eri Rocky. So mu mbeera efaananako bw'ekyo n'amugamba nti nga ggwe omuvubuka akuze ky'olina okumanya nti naawe kakati oyolekera okufuuka omusajja era olunaku lugenda kukya lumu obeere ng'olina famire ng'olina omukyala olina abaana ng'era ofuuse taata okitegeera. Naye ndi wano mukwano kugamba nti nze ndi proud of you kubanga nzikiriza ojja kubeera taata omufufu okamala. Naye okusaba kwange n'obwetowaze obw'ekitalo ddala kuli oku kuli kumu. Nkusaba mukwano nti nga bw'okuze ensonga zino ozikwate mu nkwata ya kintu kiki kikulu. Taatawo wabanga alina ensobi z'akoze ate gwe tokola ki tokola nsobi ze zimu ne taatawo z'akoze ki z'akoze. Wabula ekyokuvaayo mu public n'otandika okubanga omubuulirira mu public tekijja kukola makulu. Jjukira taatawo public figure already yeetoolodde abantu abatali balungi, abantu abamulwana enkya neki n'eggulo. Taatawo kye yeetaaga kyokka mukadde kano jjukira nti era mulwadde yeetaaga mukwano na support kuva eri mmwe abandi badde nga ba family members be. Tetuganya ayinza okuba alina waakoze ensobi kubanga naye muntu ekyokubeera serebu tekikufuula kuba nti toli muntu. Yeetaaga bwetaazi mukwano kuva eri gye muli. Taatawo kera ku makya n'agenda ku TikTok abadde ayagala kukiryalinga olugambo olwo olubadde lutandise okusaasana ku supiidi ekitalo ddala ng'ate lugenda kukosa linnya lye na bulamu bwe. So abadde ayagala ekyakole ki akiggyewo ensonga lwaki atuukidde ku ki ku TikTok. Akati mukwano nga tonnaba kubanga omuyisaamu eggaali kiba kirungi n'osooka nga n'okola ki ne weekaanya ensonga oba okiwulidde. So asabye Abba akakkane
abeere mukkakkamu alage bulazi taata ye mukwano wadde taata mukyamu bitya ye ate takola nsobi taata zazaakola ye abeere mutuufu aplayinga epaati ye ng'omwana naye abba alaga alina obusungu bwe munda alaga alina obusungu bwe kubanga ye mutima aleka alowooza taata takola kitamwagala nga biri byagambye nti taata yayagala omuwe kasuka okumujja waggulu ku balukoni ng'ayagala kumutta taata yali amuwanduliddeko amalusu mu feesi taata yakubanga maama ng'alaba kati muli agamba alina obukyayi bw'alina ku taata we ekintu ekyo tekiba kyangu ku overcoming kisobola okuba ekyanga eri gwe akiraba akiwulira naye nga tekikutuukangako kiba kizibu okutegeera mu mbeera mwe tuli ye Plan D Mujjanjabi omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo naye bw'atyo yatuusizza lipooti ye okuva ku ground wewulire ku bigambo bye tweyongereyo bulungi tukuwulira wamma nze njagala kusooka okunyonyola abantu abo ye Kibedi balwanyisa Chameleone kuva dda nze ndi wano bambe nga ndi mwana muto ndi wano ne Zawedde ndi ne Zawedde wano tugenda Miami mwe mutuli mu kusesema tuli ne Zawedde wange tugenda Miami tuli ku airport Chameleone wange ali mu ddwaliro naye nga nze twasasudde dda musesema ndi ne mami wange. Oli ne mami? Ndi ne mami mutekeeko mundabe omanya abantu ndi ne mami abantu basesema nze mbawulira ndi ku airport Chameleone wange wama akusirikira video endako twagenze Chameleone wange mulwadde naye nga twasasudde video ne bushoke nga tulina okukola video eyo tugenda Miami lwaki bagala Chameleone affe kitegeera mwana mbawulira basesema bajejema nze ndi wano ngenda Miami bambi bakakane abanafu ngenda Miami nze ngenda ndi wano ne mami wange ngenda kukola video Chameleone wange namulese ngenda kukola video twabukinza amaato Chameleone kyankoze bubi Chameleone bambi abadde mulwadde nga era mulese nga mwana abantu bali mutusesemera ndi ne mami wange gwe bagamba mbo yamusibye ndi ne mami wange wamma tuli mugenda mami yasasudde video tulina ogikola mami wange batuleke mami oba kusindikira video batuyise no Twitter ama mami ama bagambe hi ama babuzeeko bakoge hi babuzeeko mami how are you mami mami wange tabagala tuli ndi mu airport mami wange tabagala ndi mu airport twabako waffe tugenda Miami mutwesonyiwe Chameleone nze kubira bagambe batwesonyiwe wamma amanendako batwesonyiwe mami wange tanasiba ku Chameleone. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano
ono atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weewaawo eyo ye Mayanja family naye ng'ate tulinayo ne Grace Kane. Ono ye yavuddeyo okutegeeza ba social media in-laws nti byonna bye mwogera okuwulira biwulira naye talina gwe yeetondera ku mmwe. Abakwetondera abamanyi oba mubaluka oba muyiika oba mukulukuta. She doesn't give a damn. Manyi kuno kumutimbagano then ne mu bantu abamu betulowooza nti oboli abo bantu bakulu wabeerawo abeetaaga okujjukiza yanga beetaaga okuzuukusaamu ko obwongo then ne balyoka bategeera n'abantu abalala. Now I've been watching, I don't know if it is the time Sherry Ontandike? Hello. Abantu benjagala okujjukiza olunaku lwaleero and I want you to meet the real Grace Kane, the diva. She's the one who is gonna be talking to you today politely, and I really want you to understand me because nze takinsolo bagamba obulamu bwange bonna ekintu ekisinga kinsolo kuddayo nengamba nti banange oba like I've had someone nembera ku bunkenke. It is my family. That is why navayo nitufunamu obutakanya me and my family, but then I went down and we had a meeting and we talked about this, and when we talked about it got done and me and my family tuti then omuntu omulala gwenandibaddeawo abantu abalala bembeerawo nengamba I've done this and I really need to be sorry and bangi nnyo naye njagala bamenyerako abasobola okudda like abantu abanteeka ennyo ku bunkenke. It is my mom and dad, the other side. I know you know them, and mostly my mom. Then the other person, the other people, Sherry Bani. Ngenda kusookera ddala nga neetondera taata Geoffrey. Yeah, of course, manyi neewomusanga sina na mwetonderera wano olw'ekyabaawo ku mukolo gwe neseetondera mmwe. I'm not saying sorry for gamambo no mmwe, no, because abantu bonna bafuna obuzibu. Olunaku olwo nagenda kweyosha natuuka na late kubanga nalina wala gye nalina okukola ate nga mutima gwange nali nakyesuubiza out of love tinyina okugenda ndaba edaddi ng'ayimba kitegeera. So I went. I didn't go for rehearsal. That is why I didn't sing. Nze wano ngenda okubanga ate mbateero baweereza mbadde picture naye nga nyongera okujjukiza nti gwe wena anyumirwa uptop boss. Yes, jangu olabe entegeera ye ey'ebintu ate wano we tutuuse mu byobufuzi ye yawadde side ye ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye. Mbadde picture Rachinida atakuumira mpera asigale nga abanjagalidde mubeere bulungi mwendaba. Tuula butuuzi nku breaking it down omanya abasajja bano kiki babala. Nze ndi muntu atalya bigambo byange sisobola kola video yange ate nenzija nenjikuba enkyukira no nywerera ku kigambo kyange nenkibeerako. So kati abaagala okunyiiga musembere mwongere kubibanyiiza nyongereko kuba ndayika siri waku bino wakubivaamu kati wamma kankunnyonnyole ki abasajja bano kye babala. Having fought nope amaanyi gonna bagigataddeko ne bagifightinga eremye kati bakyusizaamu mu tactics balina okuactivating epeesa lyabwe erya Besigye wabula baba bali activating gwe munnayuganda batandika okuteekateeka mind yo okugirowoozesa nti Besigye yali serious okulwanyisa Museveni. Yensonga lwaki wagenda okulaba nga wavuddeyo bino bi audio nga Besigye simanyi ali mu kusaba nnyonyi, ali mu kusaba mundu, ali mu kusaba bomu. Mind yo bagirowoozesa eki nti omusajja ono yalina enteekateeka namutayiika ku kutwala Museveni.
mind yo bajja bagiteeka bwe batyo naye kati gwe weebuuze amuzidira ki recordinga client we ate nga guno omulimu bana bagukola illegal kati agukola illegal ate na recordinga client we recording nagenda nazitwalira bwayagala okujja business ye bekola abalala abandi wagidde business ye eyebyokulwanyisa bayinza ogiwagira kubanga tali trustworthy recordinga ba client olukiiko olw'okugula emmundu ne lubeera mu recordinga ng'abantu wano bagenda mu bimaasulo tewaliwo ge bakukkiriza kuyingira na recording device kati omuntu abali mu lukiiko lwa gundi lw'okujja ku gavumenti obuyeekera ekintu ekisobola okusibisa amayisa mwali mu recordinga n'amaana abireeta n'abiwa Museveni kakati oba intelligence ya Museveni kati bana abazungu bakolera Museveni gwe tebigatta just bali bakikola ezo audio bazifulumya batandika okuteekateeka mind yo kukulowoozesa nti oli ali kuki yayina enteekateeka ejjako Museveni era yethireti eri Museveni kati bamukwata bamukuba mu kkomera bwe bamukuba mu kkomera sequence eddako gy'olina okulowoozaako tunuulira statement za Kulaije ze yakoze oziwulirize bulungi eggwanga lino tulibonyeza bingi bye mutamanyi eno ensonga nkulu ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano so olinga nga bajja ntimwira kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu twagala kusasamaza nsi naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bwabweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti emuvunaane okawulidde ako gwe mwekyo ofuna ki twali tusobola n'okumumiza omusu nga tetunnamuleeta wano bateekateeka mind yo nti ono omusajja okukulowoozesa gwe nti ono omusajja akola ki afuuse threat eri Museveni naye gwe njagala weebuuzeeyo kyekifuula nnyo Besigye okubeera exceptional nti tebaamumiza musu kuba ne bali ku Museveni bonna bagenza atta banne bonna be yajja alwanagana naye mu nsiko buli eyeeyimba mu ntebe amumaliriza buli eyeeyimba mu ntebe amumaliriza kyekifuula Besigye okubeera exceptional nti ye tebaamumiza musu nga wano Kasirye eggwanga ffenna twali tumumanyi yayogera bwogezi kigambo n'agamba am training Bobi Wine okujja nga president 2026 ekyo kyokka kye yayogera nti ateekateeka Bobi Wine kujja nga president 2026 wayitawo akaseera katono omusajja twagenda okuddamu okuwulira recording ze ng'alaajana nti alaajanira bannamawulire bajje balina gye bamukoze eki gye bamutadde wayitawo ennaku nga ziizo Kasirye eggwanga bamutubikira just a statement naye kati ono nga audio ze zafuluma nga ayagala kuleeta mundu wano mbuye ne bamuleka ng'owa ekigambo obugambo nti atraininga Bobi Wine kujja 2026 olwaleero ali mu ttaka wali akya following up enfa ya Kasirye eggwanga bonna bazaalwana nabo mu nsiko bazaamaliriza buli eyeeyimba mu ntebe kati gwe mbuulira kyekifuula Besigye exceptional nga n'obujulizi buzze ddala nga gye buli nga si bya kiyaayi omusajja ali mu kusaba helikopita kunywanyulako gavumenti ne bamuleka ne batamumiza musu bano ku njagala gye baagalamu entebe kati bibyo byonna babikola ono Kulaije najja n'ayogera akulage nti Besigye ye threat gye bali ki kye bagezaako okuteeka mu mind okulaga nti omusajja yayina enteekateeka namutaayiika kati bamala omukuba mu kkomera bwe bamala omukuba mu kkomera muvu yaabwe ebaddeko eri ki bannayuganda muba mumaze obateekateeka mu mind ate nga bangi bagudde mu katego ako kyova olaba abamu abeefuula bakomuledi obalaba nga batujjonkera batujjonkera nga twogedde ku Besigye naye ng'obalaba bonna bakulaga nti bakomuledi bannaffe naye batujjonkera mbu twogedde ku Besigye lwaki mind yabo bamala ogikapukyalinga bo balowooza ali kuki ali kwalaali kati bamala omuteeka mu kkomera kikye baddako nti kati tulina okuteekawo ensonga emukutula ku Bobi Wine abantu baddemu bamukkirize bwe bamukuba mu kkomera wagenda okulaba nga bapropagandist abasaidi eri ate embeera bagitadde ku Bobi Wine okubeera nga yabanja Besigye lwaki bandigitadde kuki ku Bobi Wine bagezaako okwagala okucreatingawo conflict bateekewo ensonga nti kati tukugulana ne Bobi Wine tumwawukanyeeko akomewo bajjemu badividingemu amaanyi g'Abannayuganda bano abamu bali eno bano abalala bali eno kyovola abakomuledi abamu batujjonkera ne batuvuma lwaki obwongo bwe bamaze batwawukanyaako bwekito kye babadde banoonya naye we thank God nti Katonda yatuwa omukulembeze omugezi tawazike kagaati
kubanga batandika omuteka ku pressure because they knew him, he does not succumb to pressure. Bwomuteka ku pressure okola ekintu takikola. Ne this time around yabalabirawo kuba mubirabye bingi byagezako omutekako embeera n'atakola ekyo kye baagala kukola. Kati baasuubidde nti ne kino ndi wamata mutekako embeera nti mubanje Besigye nti tajja kumubanja. Amubanjiza ate nga si kye baagala. Badde bagala batekewo oluwonko olwo balage nti bagugulana Besigye addemu akomewo mu bantu naye nga bakulaga nti takyakolagana ne Bobi Wine talina mulamwa gugenda maaso eno babateeseteese dda nti Besigye yalina enteekateeka y'okutwala Museveni. Kyova olaba olwaleero omukulembeze bw'agenze mu kkomera Dr. Besigye tavuddeeyo. Lwaki? Ayiwa ekintu kyabwe baagala alage nti waliwo olutalo wakati waabwe. Kati okugenda kwa Bobi Wine mu kkomera okusigala nga alaga nti abanja Besigye ekintu kyabwe kiba kiyiika bwe bakibala baagala bakuliyetingirewo conflict eyo ebeerewo. Kyova olaba tayingidde mu kkomera. Omuntu abeera mu kkomera aba ayagala bamukyalire bannaaba wa updates ku mbeera ekola ki ku mbeera yayitamu mu kkomera baddemu basiikuula enfuufu. Lwaki? Aganya okuvaayo. Ekintu Bobi Wine akiyiwa era mwabayinza okubeerawo ne mugaa nti mukulembeze tetumutegedde lwaki akoze ekyo kyalina okukola. Butaba wa chance kukola move yaabwe eyo gye baagala okukola eyagala okulaga nti Bobi Wine agugulana nani ne Besigye. Lwaki badde tebagamba bakayija ba FDC be baba banja Besigye. Lwaki embeera bagitadde ku Bobi Wine na Nuupu? Ekyo kye baagala balage nti kati bano baayawukanye. Bwaba baayawukanye afune ensonga edda mu bantu olwo abamu be bakwata dda obwongo. Essaawa eno bano abatuleetera matatu abatujjonkera. Mugenda okulaba bano abamu beeyiye eno abalala beeyiye eno nga bwe kiri kati abamu abatutokosa. Obwongo bwe bamala dda obukwata bati kati ekyo abasajja kye babadde babala. Babateeseteese bulungi nnyo obwongo kati teekawo olutalo wakati wammwe oddemu okudda mu bantu nga balala bakkiriza nti ddala yeggwe ayina enteekateeka etwala Museveni era tuddemu oyo katemba. Kati wowe badde obuuza ki kye babala ekyo kye babala. Kati omukulembeze ekyokubeera nti abanja Besigye eyo muvu nnungi azibikira kiki kiri muvu yaabwe. Lwaki aganya okuvaayo? Omusiba ayinza ogaana omuntu omukyalira ku status ya Bobi Wine banene oba wewaluloga mu mpalu wewalule ngendewo amanye embeera gye mpitamu mu kkomera aganya okujja lwa nsonga ekintu kyabwe akiyiwa. Still I'm coming. Okategedde nze manyi mubitegedde. Abanyize tubayambe tutya mukwano. Kano ko tugenda katambuliza ngenda batambuliza mu sequence temujja tusibako bingiringiri tekisoboka. Baba baagala okumuta bambi bamute baba tebamutadde byebyo bye babala. Nze I myself sisobola contributing ku project ya Museveni and project ya Museveni is Besigye. Sisobola contributing kubeera moyo nyokosi. No, it can't be me. I'm out.